ayingidde olunaku olwokusatu ng'alambula ekibuga Jinja okulaba engeri abantu gye baddukanyamu emirimu gya gavumenti mu bitundu bya Busoga. Ono olutuuse ku ddwaliro ly'e Buwenge General Hospital, gavumenti yataddemu ensimbi eziwerako okuliddaabiriza, abantu ne bamutegeeza nga bwe lyazimbiddwa obubi ennyo nga litandise okufuna enjatika. Look at the mixtures of this building. I'm coming to that. I was actually going to come and ask that. What is this? What is that? There is a lot of corruption on this building. Okay. Since it started, I have so much information about this building. Yes. And I am ready to give it. Can I say something about that? Yes. There is a Yetulinayo interpreting it. Yemunavagano report yemunavada kenalu kulage ndande nabo esede dalavu takube esede badiria bakona ivinga ni banyiniya bakona ivinga ni bantu ba contractor bakola bills of quantities by inflating of figures mpaka bafuna show the work and no one is minding. Era ni government ya President Museveni chovo alikubona ifene Busoga tutumuwa kuba abayibya abakweka. Minisita Ogwanga wano wasinzidde n'alaga obutali bumativu olw'engeri emirimu gya gavumenti bwe gikolebwa mu ngeri ya gadibengalye era n'awera okufaafaagana n'oyo yenna avunaanyizibwa okuzimba eddwaliro lino n'ategeeza nti wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Now they are busy banging down there. They are banging that one also is going to be a problem. Why I'm here, I want to be honest and to say this. The people who are messing up with this project are going to pay on behalf of government. Bw'avudde wano yeeyongeddeyo okulambula ekitebe kya disitulikiti y'e Jinja ekizimbibwa e Buwenge ku nsimbi za gavumenti era wano alagiddeyo obutali bumativu n'emirimu egikoleddwa bw'ati ataddewo akakiiko akagenda okukola embalirira y'emirimu egikoleddwa ku kitebe kino. The responsible persons who have made all these defects, these errors, we are going to follow it up by prosecuting them. So the question of Musei, I understand. Please, I want to call upon the people of Busoga that we are responsible. We are following up on our programs. That's why we shall continue to prosecute and arrest those people who are trying to play with government money. Ogwanga oluvudde wano ne yeeyongerayo ku ssomero lya gavumenti ery'e Buwenge Seed School nga nalyo lyazimbibwa gavumenti era abadde musanyufu olw'enteekateeka z'asanze eno bw'atyo ne yeebaza abakulembeze mu kitundu kino wamu n'abaazimba essomero lyagambye nti liri ku mutindo. I am personally impressed. I've only seen a minor defect in one area. So this seems to be the second school. I would like to thank one I saw in Buyende. It's a good state secondary school. This is the second. I want to commend the contractor and the management for always monitoring and ensuring that there's value for money. Minisita asuubirwa okweyongerayo n'okulambula emirimu gya gavumenti emirala gy'etaddemu ensimbi mu bitundu ebya Busoga. Stella Nandawula ne Poyisa Abirye, BBS Terefayina gy'otobadde. Waliwo ekibiina ekisazeewo